ekyokulya tugenda kukwata tumanja tugenda kukola tumanja tugenda kukola bannange batujjukirire tunalyaki batuyambe buli annamawulire yenna buli omu gwe kikwateko bannange otusaba buyambi tuleegayiridde lwakisa temutuyambangako tutuye omulanga bannange batuyambe batusaasire batuwe kawunga n'ebijanjaalo kino kye twaguddeko najja muno mu 2000 naye mbadde sikirabangako guno gwe gwasoose n'ekyokulya tuwamanta tubadde tuwamante tetuyina kyakulya bannange batuyambe Ministry of Elesse oba yabwabulamu naye batuyambe oba yaki batuyambe bannange bannabbanja bonna baminisita bakayondo ba MP bonna MP bwe twayonda kayondo atuyambe batudduukirire batuwa akawunga bulijjo bakawanga b'ettawuni nenaffe ab'ekyalo tukaagala n'ebijanjaalo byonna byafudde ennyanya zafudde emmere yonna yafudde tufuna kye tusigaza wadde n'ekimu tukabira gavumenti etuyambe etutaase tuli ku looni sente batubanja akamere tukaaba abaana bagenda tufaako njala tetumanyina kyakukola bonna b'emupi batuyambe pulezidenti buli omu asobola atuyambe bannange tetumanyi kyakukola kino ekyatutuuseeko sikirabangako mu Uganda muno sikirabangako gyoli yonna yonna bannange enfukamidde njogedde nga nfukamidde ow'ekitiibwa nabbanja munnange tusaba otutaase Jone emiti amatooke ebijanjaalo sikyalina ntende nakasala muka Katonda bw'otuuka ewange olaba nga kisaawe ky'omupiira ekiriwo ate kuweggulo naku z'omwezi 8 ku independence ekyalo kye bayita Bwanika mu muluka gw'Ettaba nakyo kyafunye obuzibu kugatira n'ekyalo ky'Ekabanga kumpi omuluka guli ogwalimu ensoke era omuzira gwagudde ebirime by'abantu byonna ne bigoyagozebwa balina emisirize gy'ennyaanya ne giggwawo abantu badde batadde ssente zaabwe mu kaseera kano ak'omuggalo ak'enfuna entono abantu bagwibwako ekizibu ekirala ekiringa ekyo